Yo, this is Rampantilla in the danger. Kupije dhanisa kakwali omulungi mwagaraje kumiteko nkwanirizaako era nga ngamba nti okola kyamaanyi nnyonyoddera okuba ng'ogiriko mwasuzeeyo mutya era musibyeyo mutya kabakadde kamawulire gaffe nga bulijjo ogakutuusako mbeera pije ngenda kuba nga ate ntandika n'akatambi kano kakutte bannayuganda bangi omubabiro oluvannyuma lw'ekikolwa eky'obutemu eky'obubbi ekiri mu katambi kano ebintu bino byabadde ku bench Wanuka Street era nga kakwatiddwa zikamera zimulengera wala ez'okubizimba awo nga bw'okalengera weewaawo kano si ke katambi akasoose okuba nga tekafuluma mu ngeri efaananako bw'eti abavubuka abatambulira mu kibinja munange bagenda maaso okuba nga ate basalako abantu mu bitundu eby'enjawulo wabula nga akuva mabega n'akuba tteke bw'ogwa wansi awo abalala ne bajja bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bakubbako bye bakubbyeko waliwo gwe baakubidde wali eri kuwava mu no close era ng'oyo yekigambibwa nti yattiddwa kubanga oluvannyuma bamaze ne babeera nga ate bamukatika amayinja ku mutwe ekyamviddeko okubanga avaamu omusaayi omuyitirivu ddala obutambi buwerako ddala abamu batambulira ku booda wabula nga enkola yaabwe almost efaanana kaakati nno ye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire yavuddeyo n'ategeeza nti yabadde mu katambi kano ye mukulu amanyiddwa nga Mugisha Thompson era nga mutuuze w'ekyebando ye yakubiddwa era bw'atyo n'atwalibwako ebibye bamuggyeko ensimbi emitwalo 45 gyokka bwe giti gattako n'ebiwandiiko bye oli kye yabadde afa okuba nga ate almost atwala obulamu bw'omusajja ono naye ng'ate mu ngeri y'emu Luke Oweyesigire yagenze maaso okuba nga ate ategeeza bannayuganda okwewala okutambula n'ensawo mu matumbi budde oba ekiro nti zino ziyinza okuba nga ate ze ziviirako okusikiriza abantu bano okubagoberera nga balowooza nti obaoliawo zirimu ssente zirimu ebyamaanyi so bw'atyo n'agenda maaso okuba nga abagumya nti ababbi abo babavubuka abo abalabikidde mu katambi ako bajja kubanga ate bakwatibwako weewaawo bo bannayuganda bennyamivu bya nsusso nga bagamba nti ekikolwa kino kituukawo ng'abantu abalala bonna bali awo batunula beetoolodde nga tebayamba buli omu yeebuuza lwaki tebayamba nayiseeko mu comment section n'ensoma ku ndowooza z'abannaffe ez'enjawulo omu yagambye nti abantu abo bemulengera abeetooloddewo bemulowooza nti tebayamba be bamu ku babbi ensonga lwaki olaba batunula butunuzi so ng'ate omulala ye yategeezezza nti abantu abo batya okuyamba kuba singa avaayo n'alaga nti ayamba poliisi gwegenda okusookerako emugaye nti jangu owe statement olwemukwatira eyo amaleyo ebbanga n'ebbanga obulamu bwo bw'oliawo butandika okuba nga ate bugootaana so ng'ate era mu ngeri endala abamu beebuuza ku babbi bano abantu abamu baga nti kati Uganda weetusse abantu banyiivu omuntu omukola ekintu n'asirika baatuwadde ekyokulabirako ekya KCCA nti etwala pikipiki z'abasajja enkya n'eggulo neebaleka nga bali jobless etwala ebintu by'abantu ku makubo neebaleka nga tebalina wakujja kyakulya abantu abo basolooza obusungu nti oba oliawo be bamu ku abo abagenda maaso okuba nga ate bakola ebintu bino mu ngeri emu endala olw'obusungu n'ennaku gye balina ennyingi ku mitima nti abantu batandise okubikaminga monsters olw'ebyo ebibakoleddwako ezo zonna ndowooza z'abantu siyinza kuba nga nzikumalirayo naye ate naawe osobola okugenda maaso okuba nga ate odropping endowoozayo ku nsonga eno egenda maaso mu ggwanga lya Uganda kuba yo ekutte akati wansi ne waggulu leero kiriwo ono enkya kijja kubeerawo kubanga ababikola tebabikola kiro kyokka mu butambi obumu olaba nga misana tuku bagenda maaso okuba nga ate bamizza omuntu omusumu ngeri efaanako bwete bangi balusuddemu akaba weewaawo Mukama Katonda gwe tuyinza okuba nga tetwongera okuba nga twekwasa mu mbeera endala n'ennaku ennyingi baganda baffe abakubira ekyeyo mu ggwanga erya Iraq babika muganda waffe ono mu kifaananyi wabula ng'ate tategeerekeseeko mannya taliiko biwandiiko bimuliko kigambibwa nti yafiiriddeyo banoonya famire ye gwe wenna amulaba ng'omutegeera mukwano tegeeza bekikwatako yafiiridde mu ggwanga erya Iraq so ng'ate era mu ngeri y'emu nkuba kyeyo yakazibwako erya Kadama munange naye bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno oba yejje mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okudda gye yagenda kalabiriza ensimbe mu ggwanga erya Saudi Arabia n'asanga nga mwannyina gwabadde asindikiranga ssente ze munnange yazirya ng'olwo nno yagulako emmotoka gattako n'okubanga aganza abakyala eb'enjawulo mu mmotoka eyo kino nno kyamuwalirizza okubanga akkirira emmanga mu miyembe eyo okukakana nga yeesibyemu omuguwa ku muyembe n'abanga ate ajjawo obulamu bwe mu ngeri efaananako bw'etyo kitalo nnyo kitalo ddala
Yo polisi y'eggwanga ly'e Uganda yavuddeyo nekakasanga bwe yakutte omukulu amanyiddwa nga Twino Mugini Anthony gwe gwomanyi nga Bobby Yanga era nga bano bakakasizza nga bwe bamusanze mu maka ge agasangibwa mu zooni y'e Mutungo mu division ey'e Nakawa era nga bagamba nti bano bakoze okunoonyereza ne baaza mu nju ye okukakana nga bamukutte n'ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye. Mu bye bamukutte nabyo bagamba nti mwabaddemu walkie-talkie, mwabaddemu ranks, mwabaddemu bullets eziwerako ddala, mwabaddemu engatto ezikozesebwa bannamagye mu malungu gatako ne uniform. So ne bagattako n'okuba nti bamulanga ogw'oku inciting violence. Bagamba nti ebintu bino yabadde nabyo mu bumenyi bw'amateeka era nga bagamba bagenda kubanga bongera okunoonyereza ku mukulu ono. Wenjogera atemeza amabega wa Mitayimbwa. Jjukira nti guno si gwe mulundi ogusookedde ddala Bobby Yanga okubanga ate akwatibwa n'aggalirwa. Si ye yekka eyakwatiddwa. Abakulu okuva mu kibiina kya National Unity Platform baavuddeyo ne bategeeza nti abantu babawerako ddala 12 be bakwatiddwa era ne babanga baggalirwa wali eri e Kamuli ku poliisi ng'era kati batemeza amabega wa Mitayimbwa oluvannyuma lwa tuweno eyakubiddwa omukulu Kyagulanyi Ssentamu mu district ey'e Kamuli. Wabula nga mu bo mulimu amanyiddwa nga Robbie Rush ng'ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alaga ebisago ebyamuteereddwako oluvannyuma lw'abantu bano abeeyita abakuumaddembe okubanga ate babakwata. Weewaawo bano babalanga okuba nti tebagondedde mateeka gaabwe, babalanga okuba nti bagenze maaso okuteekawo violence mu ngeri emu ba endala. Bwe twogerera munnamateeka w'ekibiina kya National Unity Platform omukyala Shamim Malende agenda maaso okubanga ate akolanga bw'asobola okulaba nti abantu bano baggyibwa mu mannyo g'empologoma. Ku mbeera yaliwo olunaku omukulu Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye lwe bakubatuwa mu disitulikiti ey'e Kamuli, omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga yavuddeyo n'alaga nti teyamusanyusa n'akamu n'akatono ddala era ng'alina obubaka bwe yagenze maaso okubanga ayisaawo mu mbeera eno. Lwaki Bobby Wine mu stopping okutambula? Why? Abalanga batambula ne bakola birthday zaabwe ne batambula okola mu groups zaabwe ne batambula wonna baba balaze nono mba mumuleka akiri yalinga police atambula mu security because muna Uganda. That is one. Two, mwe mumwongera amaanyi ekyo kyennyini kyakola akikola kigenderedde kyayagala ekyokusatu ne birthday oyirese. Yes, Bobby Wine kana agikole olabe bamukiriza agenda ajikole lugogo bamukiriza yo bamusabe nambole benyini bamuwa amaanyi abamu blocking police mwe Bobby Wine amaanyi mumuleka atambote mumukwata nakola olabe temumunyaga nako muleka akole nkungana zazikole ng'abana bakole zaabwe. As simple as that. Abalatongoza emipiira abalabato bakuwa nti bo bayita mateeka bamanya amateeka ne Bobby agende mu mateeka sanyonyoli musajja mukulu saba amateeka lwaki bagananga naye mu Uganda ate Dembele. Enfunda ziwerako ddala omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu azaavunaanibwaho ogw'okulya ebisiyaga era nga n'entambula ze zagendako emitala w'amayanja mu nsi eza Europe. Bangi bagamba nti abeera agezaako okupromotinga bisiyaga wamu n'okukkaanya n'abali byabyo. Omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo yasingire ddala okubanga ate amupininga mu nsonga eno n'abalala. Weewaawo uniform ye gye yayambala mu lunaku lw'okubanga ate bakubatuwa mu disitulikiti ey'e Kamuli eriko amayinja ag'enjawulo ne designs ez'enjawulo. Kuno nno kwe kuli flag, yes, ng'eno nno ebeera y'aba Rastafarians. Kakati nno eriko colors 3 wabula nga colors zeyina zeefaananyiriza ne colors za rainbow. Kino nno kyawadde bangi omwaganya okuvaayo ne batandika okubanga ate bamukomera ne bagamba nti twabagamba ddaali ebisiyaga wuuyo ayina neki ne flag y'abasiyaze. Weewaawo bo ab'ekibiina kya National Unity Platform bagenze maaso okubanga ate bavaayo okwongera okunnyonnyola abo wamu n'okubatangaza abalowooza nti ezo kala z'abasiyaze ziri eza rainbow ne babanyonnyola. Kankuweko Kazungu ng'akunnyonnyola ku nsonga eno ate oluvannyuma tweyongereyo. Ku social media kuliko abalamuzi kuliko ne balooya. Looya ntuuse bendera eno ya rainbow bano abavuga Nozani bypass. Bendera eno yaba Rastafaria eyo nzikiriza. His Excellency ku kitogi kye kwabaddeko kala 3: red, green ne yellow. Tunulira bendera eno ojawule n'eno. Rastafari yao basinga Jamaica begenderezo kakati bwe mujja ne mubukira ebintu wano.
oloko mena be muyisawo kati muddide kuona bakachera abakuba kerere balumonde temana chebogera ondegede kala zizegende zawde ku kitoji wano nga tonna bakuba kerere eno generation yogiraba wallahi tukwate sinu zituyamba kuba bukubi ndi alo nedda buli kimu tukikeberako nebo besimu ekuyamba kukuba bukubi na kugenda kwekubya bifaananyi ku snap da ku mapesa bendera zine bbiri zaawukana nene eri ku kitoji kozesa nnyo omutwe eri abamu nga mwasoma bya magulu abalanga mwasoma bya mitwe abalanga mwasoma bya mikono kati fe tusinga kukozesa mutwe Kyagulanyi yabadde ayambadde bendera y'abarasta ebeera kuno ya kala 3 tunula kala za rainbow otunene zino tugenda kubatwala paka kuwulira ubi ati fe tubeere no kusimbuli kimu tukikebera bwe muddeyo ne mwefumba ne mwepima mwayita bakakuje tugenda kubatwala paka kuwulira bubi musimanyi Kyagulanyi ayagira ebisiyaga omuntu alina abaana alina omukazi nga buli waddadda naye munonye ekirala kyemwekwatako Kyagulanyi tavumanga kabaka era tavumanga Katikkiro by the way sikiwulirangako kababeerawo bonna abakungu fe bamuloddokayi fe tubanja kabaka Olutalo lubaluseewo wakati w'omukulu amanyiddwa nga King Saha n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Tiamale. Yes, kakati nga entabwe weeva King Saha yagamba agenda kubanga atukubira ennyimba eziwerako ddala 10 ng'ezo zonna munange aziyimbira gavumenti eri mu buyinza okubanga enyigiriza nnyo Munnayuganda. Ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Tiamale kutumanyi obulungi yavudde n'agenda maaso okubanga ate asabula King Saha mu ngeri emu endala ekyaggyeko King Saha era bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amwambalira mu ngeri emu endala wabula nga ate naye yamuddeza backfire. Ngenda kubanga ate nkuwako ku bigambo ebyavudde mu King Saha nga byolekera ewa Dr. Tiamale ate nkweko n'ebigambo Dr. Tiamale byagenze maaso okubanga addeza King Saha. Bano nno beerayiridde okubanga ate beegwa mu malaka. Olinga poliisi ya Uganda kalibo bwalina obulokinga wakyo okugenda eka muli okwogera n'abantu. Era bagala kukuba bitiya gaasi poliisi egende etekeyo bajeti abo beenanga kye bakola. Bakuba tiya gaasi 3 ne bagenda balimbalima bakubye tanka ya tiya gaasi mu tusasule. Bakikola kavuyo just babagala budget yabwe gaziwe ya poliisi. Nenga omusajja agenda okubuuza ku bantu beeka muli obulokinga waki. Nokulanga yalanze. Abamulonda abamuwa percentage enene gyayina. Ate mugamba munafu lwaki munafu omuntu ogendayo wano buli omata amula ebintu nga wayagala abalala ne bajajja tanga we baagala naye omusajja wato olusimbulamu ati nga bafuna ddute nga bakuba mu bbanga amasasi nga bakuba mu kyamasasi kyokka be balina ebizibu okusinga basuula abantu eddalu tukaana na bammundu ng'olya kadokita Tamale akunja kasamba busanyi akunja kasambirawo wabula baba andi zezembwa efuga buli nfudo mu nsi muno tujjudde abantu ebintu agantu kani mwana kasajja ako nakatunulidde nga kanjogerako nga ndaba bambi n'enjala ekaluma ennyini ntono nnyo bayiti 2 oyagala bayiti 2 okutte naye n'ovuma omuntu siina gwembumye nkugambye mukole enguudo zennakawuka mutusalire ku mazzi abavubi mbakkirize badde mu nnyanja bavube ate gwe n'ogamba nti olonkoze ensobi kati nze minyona n'obudde nzire mwoyo fuulu kagala kungwirako ddala njakka kubaako bayatumye gwe kati ejja kulabiraku gwe noonyaako mbeera mu tawuni omwalaawuni onsanga onsongemu bwoti ogambe oba kabe naye obusajja obwo bwetaga kuba mu bukubi Tamale tujja otuyise gwatweyitidde olinga poliisi ya Uganda kalibo bwa njagala nsooka enkulizo ninga technically bw'obanga oyagala kukyusa nsi ensi erimu obutemu abantu bafa abantu babakuba abantu babatta ate nga gwagala okujja mbuyinza oyagala kunkuba then gwoba omusiru. Ekyokubiri ekigambo kabaka kitegeeza kitiibwa kitegeeza kyambalo kubanga obwakabaka kyambalo
Kakati dengere engeri gy'ofaananamu ffe twakula tumanyi nti omuntu afaanana bw'ati abeera mulalu era singa onteekaawo n'oteekawo naawe ne tusimbawo babiri mu maaso ga maama wajja kulondawo nze kuba nze sinywa njaga wayimirira ku tv n'oga nti abavubuka banywa enjaga gwagala okukyusa ensi kyokka gwanywa enjaga lengera bw'ofaanana kati kalungi kyakali mu njaga oyagala kukyusa gavumenti ya Museveni abanyarwanda babali bubi era oyimba nnyimba za revolution 10 naye gwatambula n'ebinja by'ababbi mu super custom gavumenti ekwatangako olwani musiru brains emoke bwongo bwankima Samona agamba bwati nti endabikayo kyekitiibwa kyo omuntu nga bw'alabika kyekitiibwa ekimuweebwa n'abo abakuwaana bonna tewali akuwa kitiibwa balaba omulalu eyeeyogeza otunulanga abajulizi b'ennamugongo wenna ofaanana nga bazekketta olinga kiriggwajjo olinga gyaviira oba kizito omuto olinga mukasa kiri wawanvu totegeerekeka oli myaka 30 olina ssente erengera bw'ofaanana ng'ogenda kunkuba tosobola kunkuba kingisaka kubanga siggwe Katonda effujjo singa lyali lisasula effujjo lemwakola okuva lemwava mu Lion Island singa kati muli bagagga nnyo naye nga bw'oli bw'okola otya ekitegeeza ekintu kyonna ekitalina makulu mu myaka sitoweza 3 n'omusoba tokyakikola anything which is not productive weze myaka 3 kiveeko mukoze effujjo radio yalikola yaganyirwamu kitiyafa gwogaba omukole okonnewerera okunkuba onkuba oninako obuyinza gwe Katonda gwagaba enkuba gwe yantonda gwe yeetonda kati nno njagala nkukakase enensi si gwe Katonda tolina kyoli oli mu ndansi omuntu bw'ofuna naye obutakkanya genda ku poliisi omuwaabire toweewereranga mukuba singa enkya abantu usaako obulabe oba n'enfa si gwabeera ewano toddamu kummanyiira era nkukakasa tojja kunkuba nga tonnateekako ngalo ojja kuseerera mu kinaabiro okubawo omutwe obwongo buyiike nga tonnateekako ngalo ate ekyokunneewera obwewerezi emyaka 40 togenda gaweza kubanga nja kukakasa nti mpeereza Katonda katukakase kati zino ntalo z'aba Katonda bwe kulaba okola bividiyo ya revolution wabeera waawo ekyoto kya Ndawula mbimanyi kubanga ebyobusanize mbimanyi ekyoto kya Ndawula kibeerako n'obubuzi bwe musalaasala kati lubaalewo ne Katondawo ajja atuwolereza Kingi Saha tojja kunkuba tolina gojja kusindika nkube because I'm covered by the blood of Jesus. If you are powerful than the blood of Jesus, then we ojja kunkuba. Temujja kuwonoona nsi yaffe. Enkulaakulana esookera ku ggwe. Tonaaba oyagala basale ebbeeyi y'amazzi. Ekyaggaana okunaba bbeeyi y'amazzi kubeera waggulu. Tewali yaga okubidiba bw'oba ogenda ennakawuka tewaliyo migga. Awo tewaliwo omwala w'osolose n'amazzi n'onaaba. Salako enviiri labika bulungi Mukama akuwadde ssente ofaanana nga kiri omulangira. Ate mbw'ogenda kunkuba mbundi musiru. Kunze naawe ani musiru batuteekewo babiri awo. Naga gafubuka agakwetoolodde tosobola kuweza myaka 40 Kasuku kiyagamba ku radio nti radio effujjo lyako agenda kuba omutwafe ne muga Kasuku yalanga okufa kwani kati ndanga okufa okwokubiri Kingi Saha nga tonnateekako ngalo ogenda kuserera mu kinaabiro ku tayiruzi okubewo omutwe ekyokubiri togenda kuweza myaka 40 yate mmanyi kintu onaatera okufa kuba Mungu bw'abaana atwala omudduwe ennaku ana ezisemba obusiraamu bugamba atandika okukola ebiryaniruzo atandika okugaba atandika okwogera amazima atandika okweyogeza ebiringa ebyo ate oyinza okuba oli mu nnaku zaana ng'obulayo 10 kati nze nkyaliwo kuba Kyagulanyi ne bwali obuyinza asooka kuyita nze nampa ekifo gwani ayinza okuwa ekifo mu gavumenti ng'ofaanana bwoli era lwanira enkyukakyuka bwe najja ffe tujja ogiganyulwamu kuba gwe opimiddwa ogereddwa kuba ozanyidde ku muweereza wa Katonda ndi musajja mulokole nkeera okukola kyempulira nti kigasa mu ggwanga nga naawe byokola bw'olowooza nti bigasa mu ggwanga nange ebyenkola bigasa nakubuuliridde nga muvubuka munnange nti eryo ddalu si revolution omanyi osobola okusanga omulalu ayogera oluzungu tekitegeeza nti mulamu yagwa eddalu ng'ayogera oluzungu ye ate tumanyi kintu bw'onywa enjaga owuliranga ebinnya ebyennakawuka tumanyi ki oba oluguudo baalukola ddanga gwe bw'onywa enjaga owuliranga agwa binnya bya walumba ettanda endabikayo kyekitiibwa kyo labika bulungi naaga gavubuka akuliraanya galinga enjiri manyo gali gati gakyafu gonna bugagala revolution gagende ganaabe n'okufuna emirimu gakola kyawe ewuwo mumugamba mu Uganda temuli mirimu abavubuka abasiiba ewuwo nga mokyembuzi ku ebyo ebyoto bya lubaale lwaki tebagenda ne bakola emirimu gyabula bagende bakanike bagende balime tebalina waabwe mwagala okulogerawo abaana b'abannammwe n'okubafuula saddaaka nkussaamu ekitiibwa ne Kyagulanyi mussaamu ekitiibwa nze nkyaliwo gwe tekyaliwo era maama omugambe bateekewo banaakuziika status Benz ekyokubiri ekisembayo omuntu avuga Benz n'afuna ssente ezirinnya mu bondi okugula Benz teyewerera kuba bantu omuntu avuga Benz Mercedes emwero n'ovuga emwero ng'ofaanana bw'otyo
ekisooka omuntu kasita avuga bbeeza asooka n'anaaba n'ayambalako bulungi neggwera babwofaanana n'abakuliraanye kubanga omuntu abeera mpisa z'abo abamuliraanye bayibuli bwegamba nti omuntu okutambula n'emikwano embi kyonoona empisa ennungi gwerengera ogubinja gw'otambula nago n'ababbi b'otambula nawo mu bivvu nakugambye ne maama we yennyini takweyagalira mulwakuba takugamba abazadde balaba n'amanya nti omwana we yamenka naye nga talina kyakkola kubanga omuwa sukaali naye nga takweyagaliramu ekyo sebbanga ye yakiŋŋamba beeranga successful nga n'ennyoka akwenyumiririzamu naye nga bw'ofaana n'ennyoka akimanyi bamubikira enkya nti ofiiridde embuliri njaga yasukka tewali akugambako weefuula owakabi nja mukuba nja mussa mugundi mukube tojja kunkuba mpozi katonda nga taliiyo nze mpeereza katonda buli kaseera kye nayogera mazima abantu abafaanana nga ggwe waffe gye twakulira babeera balalu era ekiraga nti mulalu oŋŋambye ogenda kunkuba abalalu bakubanga abantu amayinja kati kitegeeza bannanga omulalu agala kukola ki ayi katonda kingisaha agambye agenda kunkuba bw'obeera ng'oli munafu muleka nkube naye bw'obanga oli w'amaanyi mugolokkereko omuteekeko obwenyi bw'asiraanire mu magombe omuntu avuga benzi takuba bantu naawe ndaba bwe nfaanana yinza okuba ndi kampi naye muganda wange mu famire ya maama wo n'embaana bannyoko temuli mwana nga Dr. T. Amangu ddala ng'omukulu wa Kyagulanyi Ssentamu yakava Kamule yasibwa etyo ttiimu ya Muhooza nayo yasitukiddemu eno nno yagenze egaba t-shirts za Muhooza gattako okuba nga te batambuza ekifaananyi kyekyo ne Kasimayira akayitirivu okuzaama nga bw'okalengera nga munnange nabo bakola ki bayisaawo obubaka bwabwe baamukubidde nno n'oluyimba era nga mu katambi ako w'olengera lwe baliko lwe bayimba lwe babiibya lwe banyumirwa okuzaama batendereza omuntu waabwe weewaawo ngera kubanga ate nkutusaako mwana mulenzi eyavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atunnyonnyola ensonga lwaki ayo ministry ya education esebengeya buli lukya olw'ensonga nti ekulemberwa omukyala amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni ate era mu ngeri yemu alina comparisons yagenze maaso okubanga ate akola ku Janet Museveni wamu n'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ng'oyo nno abeera mutabani w'omukyala oyo ngenda kubanga mukutusaako mu dakiika eno yennyini ate oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Nze ngenda kuba challenginga ku nsonga ezo bbiri. Esooka njagala okwate Minister of Education we Uganda Janet Museveni okwate n'omwana wa senior 1 any school gayaza budo isoke baweka composition writing oba mukamanyako ke batuwanga ka composition bakuwa topic no wandika composition dakika 3 bawandike 300 words just ka composition ojja kutegeera obuzibu bwa education system ya Uganda buva kuki. Namba 2 kwata omwana wa P1 akuya ka debating kilabu ka P1 okwate ne Muhoozi bateeke wali bawe speech dakika 2 ojja kuba maze okutegeera problem ya Uganda eva kuki. Ojja kulaba composition Janet byawandika n'omwana wa S1 byawandika ogaye nti omwana wa S1 ate oba afuuke minister. Eyo gatuvuddeyo bo ababaka ba Parliament ab'enjawulo bwe bati bakyagendera ddala mu maaso n'okuteeka emikono ku kiwandiiko ekijja obwesige mu bakamishona abeegemulira ensimbi y'omuwi w'omusolo akawumbi akalamba n'obukadde 7 ng'akasimo. Speaker wa Parliament Anita Among Anet yatuuseko ku mmeeza we bagenda maaso okuba nga ate bakuŋŋaanyiriza emikono okulaba butya bwe bitambula. Songa tebo bannayuganda abawererako ddala 23 nga bano bakukusibwa ne batwalibwa mu ggwanga lya Myanmar bakomezeddwawo okwabwe ng'enteekateeka eno yakoleddwa gavumenti ng'eyita mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru. Bano babadde baggalirwa era nga kino kyajja oluvannyuma lw'okulimbibwalimbibwa ababatwala okubafunira emirimu eginaabasasula ensimbi eziwererako ddala. Bannayuganda bangi bwe batyo bwe bagudde mu mbi eno yokka ne mawanga amalala nga Dubai kata bali eyo bali stranded oluvannyuma lw'okwanga ate balimbibwa ba agents balimbibwa companies ezibatwala ne zibasuula eyo. Bano bagetinze deported. Bo abakola oluguudo mu bitundu ebyekyali Wajjala Namugongo basanze embeera enzibu ddala olw'ekimotoka ekyakwamira awo. Ekimotoka kino nannyini kyo yafiira ku boat cruise emyaka ndooza kati ng'etaano emabega wabula nga yafa alaamye nti mutabani we ye yekka alisobola okuba nga ate akijjawo. Buli agezaako okukikwatako kimufuukira ekizibu era nga bo abawangala nakyo bakugamba nti tekikwatibwako. Abapoliisi abakijjawo ko n'empaka bakikomyawo nga tebeesikidde kanyeebwa oluvannyuma lw'okulumbibwa ekiro kyonna ebintu ebitategeerekeka. So emmotoka ekyaliwo awo naye nga ddwo oluguudo baagala kubanga ate balugaziya mu ngeri emu oba endala.
Ekuba omunaku tekya wuno businessman amanyiddwa nga Sudi baliddawa yase yakutte motoka ye enamba UBE 852E n'abanga ate agiteekera omuliro oluvannyuma lw'okwetamwa poliisi okumuyisa mu binje ajja atya okujooca. Omwami ono yatomera omukyala mu bitundu ebyekanyanya wabula agamba ng'ekyo kimaze okubaawo yakwata omukyala oyo n'abeera nga ate amutwala mu ddwaliro. Agamba omukyala oyo yatomerwa bodaboda wabula ate n'agwa mu motoka ye oba n'agwira emmotoka ye so ye n'asalawo kubanga ate amutwala mu ddwaliro. Oluvannyuma lw'okumutwalayo baasalawo kubanga ate bakkanya ne famire ajjanjaba omukyala oyo ku bukadde bw'ensimbi 3 bwe bakkanya. Agamba nti yabaako bukadde 2 so ng'ekyo kimaze okubaawo yagenda ne yeeripotinga ku poliisi. Poliisi n'eraba ensonga ze era ne bakkanya bulungi n'ebeera nga ate emuteera ku bonda atandika okubanga akakkalabya nga bwanoonya ne balance ow'akakadde akamu wabula mu mirimu gye ng'akakkalabya ba ofisa b'okukuba balala bamukwata era batyo ne bamugamba nti emmotoka ye eriko emisango ne bamukwata ne bamukola ki ne bamuzza ku poliisi n'emmotoka ne bagipaakinga agezezzaako okwewozaako nti baali baamutta ku bonda ate alina n'okunoonya ensimbi ezijjanjaba omukyala emmotoka eno yennyini yalina okumuyamba munnange nga tebamuwuliriza buteerere. Kakati nno olw'obusungu obungi ebisumuluzo yali yabisigazza ng'emmotoka esigaddeyo ku poliisi yagibyeyo n'agenda maaso okubanga ate abaako mu kibangiriza eyo gy'agitwala n'agikumako omuliro ng'agamba nti akoye poliisi okubanga ate emumalako emirembe era ng'agamba nti entabwe eva ku ki eva ku motoka eyo. Bw'atyo bwe yagenze maaso okubanga ate akikwasaganya. Abantu balina ebizibu, abantu balina ennaku. Mu byonna nja kwogera okujjukiza nti RNP Atio Services abeera Remi n'effefe okubanga ate tukutuusako airport pickup yassa naawe ayagala okubanga ate ogetinga dropped ku airport tukikwasaganyiza ddala bulungi. Mujja tubeere nga ate twogera bbeeyi yakuteesa mukwano tulabe butya bwe tutambuza ekintu. Njogera okujjukiza nti Jovita Media yasuwa erinnya mami okubanga akusomesa buli kimu. Gendayo bugenzi osubscribinge oteekeko akade video tateekayo buli lunaku ateekayo lumu na lumu gyaba taddeyo ebamu ekinyusi ky'amaanyi mukwano genda omanye ebyebulaaya genda omanye ebyensi eza Europe ya byonna ajja kubanga bikutangazaamu mpola oleme okubanga ate otomera ate nga naawe ayagala okuyiga emirimu egy'omumikono obutya bakola wig nga gwe mwennyini gwazeekolera nosobola okubanga ate naawe ozisuubuza abalala genda obeere nga ate oyiga. Weewaawo mbadde pijja okubanga nkuweereza naye nga ngenda kubanga nkulekera akatalekeka ye mwana mulenzi amanyiddwa nga chicken ono no yavudde nagenda maaso okubanga ate ayambalira TikTok waffe Angela Namubiru ng'agamba nti abantu bavuddeyo nga beemulugunya nti lwaki ba TikTokers tebaziise tebawerekedde ku maama. Omukulu ono yagambye nti omukyalo ono yeeraga omukyalo ono yeematira ajeewulira yembu talayikinga takomentera ku vidiyo za banne simanya takola bingi byayogedde bijja okubanga ate weewulirako. Weewaawo bo batiimu Namubiru bamubuuziza nti ye wamulabyeko nga complaininga wamulabyeko nga akaaba agamba lwaki ba TikTokers temwazze kunziikirako yete yeemulugunyiza. Kakati bino byonna oyogera byaca anyways mbadde pije nga bulijja kubanga ate nkuweereza era kubanga ate nkwerekereza mu ddakiika eno yennyina nsabe Mungu oyo atakumira mpeera ayogera kubanga ate atukuuma mu dduniya eno etabuse etaamye efuusa obugo. Mbadde pije mubeere bulungi mweraba. Nalabye mutuwogganira mbu ono omuwala aba TikTok tebamuziikiddeko nga mugamba mbu lwaki ba TikTok tebaziikiddeko ono muwala. Buli TikTok ataaziikiddeko muwala ono weebale Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Katonda akikubalira akikubisizemu emirundi 4. Omuwala ono alina level gye yeetwalirako alowooza nti ensi yagimala. Nze nali simanyi nti no ye alifiirwa sijja balimba. Nze nali simanyi nti olunaku lulikya ye n'afiirwako. Nga bwe kyamulumye nga aba TikTok tebamuziikiddeeko ne ba TikTokers abalala we kibaluma nga tabaziikiddeeko. Toli mulabako ku birthday, toli mulabako ku kuziika, kale birthday tojja. Naye n'okuziika, abaana bangi nga bazze bafa waneno, wali omulabyeko. Toli laba comment ye yenna ku page ya muntu obanga agamba rest in peace. Nga naffe tuziikirako oyo, waapi? No, never. Buli ataziise Mukama akikubalire. Mujja yiga okumanya nti no ne ba TikTok abantu mujja yiga okurespectinga abantu nga batuuse mu bizibu. Yaman.